nga sinatandika vidiyo eno, musajja munnange, mukazi munnange, bw'ofunanga omwagalwawo nga ku status ye, ku TikTok ye, Instagram ye ne Twitter nga postinga bifo bikyakalirwamu byagenzeemu, apostinga gy'alidde, apostinga gy'akyakalidde, apostinga ngoye empya zaaguze, njala zaakoze, nviiri zaasibye, bw'omukwananga tokkiriza ng'omuliira mu nju mw'osula, muliire mu loogi oyo abamalaaya. Tojja kitegeera, nze nali wa booda. Omuntu yenna bw'afuna social media ebeera lutindo bridge egatta bakiraayanti be ne kyatunda. Yensonga ojja kusanga bahiruda nga social media kizibu okusanga nnyo hiruda nga apostinze gyakyakalira, apostingako mipiira gya mmotoka, seat covers, steering, bamirembe bapostingako bed cover, makanzu, masuuka, makateni. Girlfriend wa postinga yoki. Oyina malaaya. N'omusambi w'omupiira apostinga mupiira ng'ajja golinga, bukodyo bw'asamba na golo z'ateeba. Munnabyabufuzi apostinga muwala gwa gogola na kiteesa kijja. Omusumba apostingayo njiri na butya bw'ayinza kusaba kimu kya 10 na byawandiikibwa. Gwe boyfriend wa postinga ki gy'asalidde birevu ng'akuba jjiimu. Ojja kukategeera. Si kye kibadde kindeese. Kangende ku kindeese. Nina ebibuuzo 2 byokka. Tambuza video, sharinga video, genda ku YouTube kyange, ofollowinge, ogende ku Facebook yange, Kawuya Fuad, ogifollowinge bulungi nnyo. Ne Instagram yange. Ekibuuzo ekisooka. Parliament eyayisa ssente ez'akakiiko k'ebyokulonda mu kutegeka akalulu nga mulimu okugula obuuma obw'okuteekako ebigala abantu nga bagenda londa ne butakola. Twagala contract yakwata omulimu gw'okuleeta obuuma obwo era eyabuguza Electoral Commission eyabubaguza n'eyakuliramu omulimu obwo genda obusaakinga nti bujja kukola ne butakola. Twagala omulako mu kakiiko akakwasibwa empisa n'akalondoola gundi kosase akalondoola ensimbi ya gavumenti n'akakiiko akabuuliriza ku buli bw'enguzi okulaba ng'ali mu kakiiko ako okufiiriza gavumenti ssente ku bintu ebyo byonna ebitaakola. Twagala omulaba. Totegedde eyagula obuuma obw'okulonderako tteekako ebigalo ng'akimanyi tebugenda kukola ng'era ne butakola, obuuma ne bufa akataali kamu 2. Eyakuliramu omulimu ogwo tumwagala mu kakiiko k'ebyempisa akanoonyezebwa ku buli bw'enguzi n'akalondeza ku mirimu gya gavumenti ng'awozesebwa era ng'abuuzibwa 4 n'akataano. Tugende ne mu kampuni gye baabugula batubuulire tuguza obuuma obufu batuddize ssente ebeere refundable oba yali nani refundable nakyo tukimanye nga baagula no test. Abannayuganda mulekenga ebintu okugenda awo mmwe ezo ssente zammwe. Mu nsi muno bw'otamanyanga kapasite gy'olina ku nsi obeera musiru. Olaba n'omulambo gumanya kapasite gye gulina ne gwewulira. Kate gwatambula. Parliament tunnyonnyole oyite omuntu eyakuliramu ogula obuuma obwo. Kubanga tekakakikola. Ani gwe muwanga ssente ogula obuuma obwo mu bunoonyerezeeko gye buva nga bwe mwanoonyeza ku peneti, nga bwe mwanoonyeza ku kyuma ky'omutima, mugende munoonyereza ani yagula obuuma obwo ajja asasule ssente za gavumenti. Ssente z'omuwa omusolo ezaakutomboka okutuwa ebyuma ebifu ne kampuni yabituwa nayo tugitwale mu mbuga y'amateeka. Balooya ba Uganda mutuwe omulimu gwammwe omukulu ki? Semakadde
president wa baloya bokulembera ndiga mbuzi mbwa baloya ba Uganda bifunga temunagenda mbyabufuzi ekyo ogwo mulimu kwata eyagula obuumo obwo nga concerned citizen omutwale mu court annyonnyole anonyerezebweko tugende ne mu company gye yabugula tulabe contract gye baakola lwaki baatuwa obuumo obutakola batunnyonnyole batugambe nti network tebwakola kuba tebwalina network tugende ku minister wa gundi wa IC gundi yani Nyombi Tembo atumonyole okujjako internet okufiriza government ebyuma bye yagula ne batateekawo gundi nkolagana kubanga ateekeddwa okubanga yajjako internet nga amaze okukolagana akakiiko k'ebyokulonda ng'agenda bawa internet egenda okuyamba obuumu obwo nga ne ssente zaaweebwayo zigenda okukola ku internet ku buumu obwo batunnyonnyole lwaki ssente zaaweebwayo mu internet tezajja ne zikola omulimu ogwo muleke kutwala bintu kufa bityo ensinga ekyuse tugenda kuteeka emisango mu kkooti mingi temulowooza nti bano abali mu magye abatugumbula abantu bokka be bagenda okuvunaanibwa tugenda kuleeta emisango nga ggwe eyaleeta obuumu obulondebwako eyakulibwa obbugula eyakulibwa oteekawo intaneti buli kimu ogenda kuvunaanwa awo nvuddewo palamenti ya Uganda bwe mba mutudde nga mwagala okwongera ministry ssente ministry ya defense achievement kizeetuuseeko ekizongezanga ssente buli budget minister wa defense bwajja mu kakiiko ka parliament akulaga achievement nga defense kyetuuseeko oba amagye ga Uganda ne police byegalagayo okuwamba bannayuganda nti tuguze drone endala okutta bannayuganda nga babakidnappinga ne babaleepinga n'obaleepinga ya achievement amagye kye gatuuseeko kye kibawesa ssente empitirivu oba okukwata bannayuganda abatalina mugaso musango oba okugenda ku kkubo ow'amagye n'atandika otambula n'owa KCC n'atambula n'akwata boda ku kkubo ya achievement Ugandan Army ye achievement aba police achievement ye mutuuseeko okubanga muli akawunga nga mutudde wali ku State Square nga temulinawe mpama toyizeeka wempe nga nfuzi kulukuta mu kkubo ya achievement ya defense gyetuuseeko ate nammwe tulina obbabuuza ani yaleeta ddiiru y'okugula obupiki buli obw'emipiira 3 oba poliisi yali ebwetwaga tulabe ssente ze mwafiiriza gavumenti tugenda kulondola gye mwabugula zaali ssente mmeka ebyo byonna bigenda kubeera accountable kwoyo asaanidde singa ensi eneeba ekyusa bwe mutuula mu kakiiko ka defense ng'ebyobulamu bwe bijja ne bitulimbalimba yaawo omusenero bwe yajja n'aleetayo emmese ne baleetayo bino ne batulimbalimbawo tukoze eddagala lya bino tukoze eddagala lya bino mutugamba mukufunye eddagala lya siriimu erigamba ku siriimu naye ate percentage ya siriimu erinnya ebyobulamu mulaba bimunyunguse naye ate amalwaliro ku kyalo ga bbeeyi naye babaka ba palamenti mulya mmere ki tugimma abaana mulya bimondemonde bino byafumbira embizzi kiki bwe mutuuza minisita wa defense mumusaba achievement ezimwongeza ssente bagamba nti kati basenya abantu nti amagye kati geeyongedde okukuuma abantu ba bulijjo ng'abasumba bakatikkiro omuntu mu ssemateeka omuntu atali wa magye takuuma wa magye omulimu gwa poliisi kukuuma abantu ba bulijjo oŋŋamba otya katikkiro wa Buganda akuuma magye Bebe Cool akuuma magye Pastor Bujingo bakuuma magye ate poliisi amagye galina kukuuma nsalo tetuulirako nti amagye gaweeseza ennyonyi achievement z'amagye tuzaagala vidiyo eneddako mukulu zaake MP w'Emityana naawe njije
banna Uganda nze mbuuza bubuuza leero abaana ba Kafeero okutujja okutuwogganira bwe mutyo mbwate kati onootazaalwa wano biki ani yabaga nti omunaku akola DNA mulina byakugabana kimmwe banaku mmwe mwe baswazi mwe abaana bammwe bagenda kulwanira ki muli ku buntu obutini bwa Kafeero mulwana mwetemu mwagana kwetta mwe mukola ddi mwe mugenda ddi ne mukola ne mufuna ebyammwe mwe baswazi mwe mugenda ddi ne mukola ne mufuna ebyammwe abaana bammwe bye balirwanira kyemugamba nti ebintu bya Kafeero ebyo biyinza obbajja mu bwavu muganda wange bw'ofunanga omukazi nga balina ishu bwetyo mwe ebintu bya taata oli yabitwala towasanga mbwa bw'ofunanga omusajja ebintu bya taata era tulwanira poloti bwa taata towasanga mbwa omanye munafu omugagga talwana na bintu omuntu omukozi talwanira buntu agamutunde bwe binaggwa ate munaatunda ki naye nze neesiimye endowooza lwakuba nti nze ne ku migabo gwa taata wange siriiko nze kyekinneesiimisa nga ntandika nti okukaabira ebintu ebyo taata nabo balese ekizimbe ku mapeera nga kyamapeera kiki sisobola kikaabira sisobola kati nga mugabana nga abaana bagamba taata ebintu bya taata byayina yabijja ku taata we abaana ba Kafeero bonna bali mu kamera bwe beeswaza ng'ani ayinza okukwagala gwalwanira ebintu by'omugenzi kati gwokola ddi ezo yiika ne muba muyina abiyiika 5 ze muyinawo omuntu omu asobola okukola ssente n'azigula mu kyalo kiki ekibalwanya lwaki temugenda ne mukola mwe mulowooza abaana b'abagenzi bameka balesiddwa emmaali kati singa tatamwe yafa talina adde 10 ng'alina bulangiti singa mugisalamu singira muli mukwekubagiza baba abasudde nga tebalwana yali katazadde era baga nti embwa enjiza ezaala enkolya byonna bituleekaanira biri ku social media ebipapula bibino oliswazi bw'atambula n'agapapula era abaana ba taata yabawandiika buno ebyo biki genda onoonye ssente genda okole ssente bwange wa Kafeero tebagala kuziikawo genda gye bazaala Kafeero wa taata we bajja kuziikayo bwe kiba kiganye noonya ssente gulayiikayo ettaka emu teekawo akayumbako obagambe nti ebijja byange mutandikaawo ebijja muziika abaana bange awo nange naye mwe muli awo mwenna mwasamiridde mulinga binyonyi bwe mugende bwabbalamu bwe mugende eno bwe muzunga muti kati ng'omwana wabeera ku ssomero ng'agamba taata bamukayanira si gye bamuzaala mutandika obulamu obujja kitammwe talidda talifulumya luyimba lulala talikwana mukazi mulala talizaala mwana mulala abaana b'abafu mwenna nga muli eyo nga mukayanira bintu bya kitammwe maama mwesima biki mugende mukole ssente mugende munoonye obulimu mutandika obulamu obwammwe teri kabaka afuga nga mufu obwakabaka babutandika oli mulamu mwe muli balamu mutandike empire yammwe bwe mulaba ng'omukisa gw'okuyimba teguli wammwe teguli mummwe genda osuubule mugende Dubai munoonye ssente mugule obupoloti olwo abaana b'abanaku nga wafata wali abaana nga taata bwe yafa ne mama we naafa nga bali mu muzigo Kafeero yakayanira ki ye ebya taata we bw'oba oli mwana wa Kafeero ng'oli mugezi bwe bakugamba nti ku mali ya Kafeero tolikugamba kale neyanzizza kaŋŋende genda onoonye ssente Katonda agenda kukubuleesinga naye gye mukoma okubonyaabonya omugenzi n'agasiraani bwe mukeera ku makyanga ne gye muyita bajjajjammwe nga ne Kafeero si gye bamuzaala gye mulowooza nti ye wajjajjammwe muli bankima nga Kafeero si yazaalwayo si gyazaalwa eyo ate kambabulire ekisinga okuba abaana babayimbi ebisiraani kambibabulire era mu Uganda bayimbi batono nnyo abafudde abaana baabwe ne baba bayimbi bakabi ku 100 osangako 6 bazadde bammwe bwe bafa nga bayimbi ekibi ekisingira ddala obubi
mubaziika n'omulimu gwabwe. Buli woziika omuntu n'omulimu gwe kitegeeza agenze nagwo. Wali olabyeko omusamize ng'afudde ne bamuziika n'ejjembe ge yawanga. Wali olabyeko omusamize ng'afudde ne bateekayo abalongo be yawunda oba be yasiba. Wali olabyeko omusamize ng'afudde. Wali olabye omujaasi ng'afudde ne bamuteerayo emmundu mu ttaka. N'enkofiira gy'abadde ayambala n'amayinja babiggyako. Wali olabyeko omujaasi ng'afudde oba member parliament ne bamuziika n'ebbendera ya Uganda. Bagibikkako bati ne bagiggyako. Omuyimbi bw'ofa bakuziika n'ejjita. Ekiraga nti omuyimbi omulimu ogenze nagwo. Wali olako gavana wa banka ng'afudde ne bamuziika n'omutitimbe gw'ensimbi. Wali okirabyeko. Wali olabyeko president afiiriddemu bwa president ne bamuziika ne constitution. Wali okirabyeko. Gwe wali okirabyeko ekyo. Ne professor akola nuclear bw'afa tebamuziika na bbamu ya nuclear. Taliyo. Zisirabanga ne ku musumba gwe bazise na Bayibuli ne bagimuteerayo. N'omusiraamu nga badde sheeka mukulu nnyo ne bamuteerayo Qur'ani simulabangako. Kaaba omutemi w'embizi sirabangako baziseeyo kilo za mbizi nnya. Gwe kitammwe n'afa mama mwe n'afa nga badde muyimbi ne bamuziika n'ejjita. Omulimu agenze nagwo. Muziike waakiri jjita mugikube mu kifaananyi mugiteeke ku malaalo. Ne buli bwe muziziika jjita omulimu aba agenze nagwo. Ekyo mukiyige. Bakabaka bameka abafa ne babaziika ne Namulondo. Bameka. Bayizi bameka abafa ne babaziika n'amafumu. Bameka maama. Bameka. Omuntu oyeetuze oba omugwi w'ensimbu gwe baziika n'ebibye byonna bireme kulondoola n'abaana. Gwe kitammwe n'afa ne muziika n'ejjita. Teri mwana agenda kuyimba bere successful kubanga kitammwe omulimu yagenda nagwo. Ne bwe otamuziika na jjita okisikayo ejjita ye yali eya taata w'enkambwe gyasinga ng'okwagala gye mukaabirira. Taata guno gwe mulimu gwe watulekera. Ne talina gwe yabalekera nga bamuziise nagwo n'obwoliyimba n'okuuka ennyembe. N'obwoliyimba kyova olaba abayimbi bwe bafa bandi ziggwa. Ng'ate babaddewo nga mu bandi yabwe y'amaanyi. Omuyimbi ow'amaanyi si yaba afudde. Temuddamu kuyitimuka kubanga oli omulimu maze okuguziika. Eyo tiipu ngibawadde buwi. Eyo tiipu ngibawadde buwi. Abaana ba Kafeero temuddamu kulaajana. Mugende mukole. Mwakola ensobi kitammwe mwaziika n'omulimu gwammwe. Yiba n'abayimbi ba Kadongo kamu baatwala ku baana ba Kafeero bameka. Siwulirayo nti omwana w'omuyimbi wa Kadongo kamu oba gundi ani Sebatta yatwala omwana wa Kafeero gundi omuntu n'amukuza. N'atwala owa Livingstone Kasozi n'amukuza. N'atwala owa gundi n'amukuza. N'atwala owa Sibwa Basudde n'amukuza. N'atwala owa Harriet Kisache n'amukuza. Mwe abayimbi ba Kadongo kamu mwatwala abayimbi bameka. Siwulirayo nti Winnie Mukabya n'atwala omuyimbi omwana wa gundi n'amutwala. Omwana Kibijigi n'atwala owa gundi n'amutwala. Siwuliranga ka aisoya. Mwe begendereza mu bulamu bw'ensi muno. Mujja kutomera. Mujja kutomera. Aisoya mugenda kutomera. Singa abadde nannyini ttaka singa omutaka bamuziika n'ebyapa naye tebamuteekayo nabyo. Mweroga mwekka. Era kati okuvaayo omwana wa leediyo okujja n'ayimba n'ayitimuka kigenda mutwalira obudde. Kiyinza oba ekizibu ennyo. Bamaze okuziika n'omulimu gw'ekika gwa famire gwandibadde ogwa famire. Gw'abagagga bameka abafudde ne babaziika ne maali yaabwe. Gundi Muhanji yafa bamuziika ne bbaasi. Brenda Monk. Bannange bakomoledi mwenna abali obulungi ngamba abalamu bw'oba olina ky'osobola kyonna osobola okwazizaako bakomoledi baffe bannange. Tulinawo ono Asrafu Security mbeera gy'alimu nzibu nnyo
awulira obulumi simanyi oba kiki. Waliwo noono sister waffe bamutani Meira wa Bobby. Ono muwala Meira wa Bobby muwala gwe mwalaba nga bambula engoye abasirikale bwe babakwatira ku trail Embarara. Akakawala ke baali bajjamu engoye ke kano bambi. Okuva lekava mu kkomera obulamu bwako tebuddangamu kubeera kyekimu. Era asembyeyo ogamba nti kagenda ku operation tamanyi oba kiki naye bamukuba ekintu mu lubuto muno ne bamukosaamu. Enzo maliza nga yetaaga twala ku operation ne talina buyambi bumala annanga kyasobola yenna mumukwasizeeko. Osobola ogenda ku akaunti ye kuliko ni Meira wa Bobby. Kati ate ono security ono commander Ashraf security annange obulumi naye bumutta. Agamba bulumi tetumanyi oba bulumi kyobumuluma oba mu lubuto oba abantu bonna abaali ku trail munyo okwegendeeza bwe kiba kisoboka bamugende mwekebezeeku. Kitegeera obulwadde buleke kufunza nga tomanyi naawe mugende mukolezi kyekaapu kubanga embeera yali nzibu nnyo. Omukago wakuwanga ogumu gwalimu obutwatwatwa bwebityo bizibuzibu bannaye mugende mukole testi abasobola. Eno sama Uganda amaaso gafa bikibyo bannange. Naye njagala obbabulira nti olutawulo tulimu luno Mukama Katonda ajja kulutuwanguza. Era ne bannaffe abalwadde wallahi mu linnya lya Katonda tujja kwebeereramu era bonna tujja bakolako emikolo era bonna bajjanjabwe. Tetugenda kufiirwa muntu mbu tulemereddwa nedda. So bannange mbakoowola mwenna ayinayo kyalinayo ne bwoba na 200 osobola omuteekerako zikola difference. Kitegeere kino ffe tetugenda kuleka sojja waffe tetugenda kuleka comrade waffe atobe n'obulwadde nga tulina okubaako kye tusobola okukola nedda. So bannange Ashraf security mumanyi bulungi nnyo musobola omukwasizaako nakana akawala Meira bakayita Meira wa Bobby. Ne bwogenda kuno ku TikTok account yako kweri bayita Meira wa Bobby bambi. Embeera mbi mbeera nzibu kakola sajjale. Naye ne bwe tunakola sajjala abantu mutwalo tujja kusigala tulwana. Tujja kununula ensi yaffe lazima. Ne bwe buli baddi tujja kununula ensi eno. Tetugenda kuwummula. Guno gwafuuka. In fact guno gwafuuka mulimu gwaffe ogusooka. Kubanga sinaba kugenda kuyiya kigula magabe biki ebyo. Nsooka mu struggle. Nsooka kolayo video ano nembaako kyenjogera nendyoka ngenda ku mirimu gyange. Buli bwe nfunamu ka break tulina okubeerezaamu mpaka. Okitegeera. So bannange mukwasizeko bakyali baffe bano bambi bafune obujjanjabi badde engulu. Respect.